anti kati nganze omuntu nsobola okuba nga asobola kuyamba naye obusobozi bwosibuli naye nga family ng'amaka osobola kutuula n'omuntu otuula n'emikyala oba n'omukulasi n'okugamba wali okyali wange genda kubeerako anoba mwezi oba wiikeemu tumuyambe nga wondaba nange era simutaali awo mboni ng'empisa embi omulimu gwange just kusulangawo neegera ku makya nefuluma neegera ku makya nengenda ate naddangawo. Olaba muganda wange okuyamba sandiganye naye ebiseera ebimu ndabyeko ku bantu bangi nga babayambye ne banafuuyira ddala by'okukola nga tebakyagala kukola n'alaba ng'eyatuuka n'ava ku mulamwa kati nyinza kugamba nti beerako wano wiiki emu oba wiiki n'olowooza nti ojja kubeerawo paka n'ebyokukola nga kati obivuddeko. Era bw'oba olina ekitone oba ng'oyagala kutumbula kitone kyo gwe twegatteko kati wamaggwe Senoga ondaba bulungi nze nkulaba wakikubye dda wakikubye dda ate n'okankulage okwewandisa sente ntono lindako sente mmeka okwewandisa okwewandisa gira emitwalo 5 jjuka wanje vudde mu bwavu kugambye wali oba omazi kale nze kambabuulire mumujja kuddamu oyo bagenda babba mudambo mu mitongole ebivuddeeko ewa kyeki mweno waliwo abamanyi muddemu ebyo omwavu nga bw'anaabeera kanze buloka zange situddemu mugende naye weerabidde nti juzi waliwo yakikolako wali ne baba buli omu n'akaaba amaziga kati bwe mukyali awo abazungu from America kibiki mugende maaso naye gwe emitwalo 5 gikusala emitwalo umanye esubire ngija lisalamu ngenze ngenda bika buloka gwe umanye amanyi genteekamu bakulaba ng'olina buloka bakutwaleko emitwalo 5 mirambirira kati oba okoze eki we nakyokoze bw'abazungu UK America kibini mugende mu maaso nze nja balaba kati omuntu omugezi wandibadde ofuna w'obeera eyo n'omanya nti kati ndi mu bulumi n'okola ng'olina amaanyi n'osobola okukola osobola okufuna ennyumba eyo naye bino by'okusembeza wane oyinza kunafuwa ate n'ebindeetera obuzibu nenanyini nnyumba omanye abakazi buli kimu ekiri mu ennyumba n'ebintu ebirimu biba bibye ffe tugenda mu maaso Senoga kyenkugamba kituufu okitegedde kyenkugamba kyekiriyo temutuuka ne mukaaba ate no Senogulaba oyo akukwate mu ngalo ogusemba bw'omala okuyingira taddamu kulaba taddamu ajja kubeera ng'asasula okulaba muwe obugalo akukwate mu ogusemba kuyaki nze nja mukwatamu mukulu munnange olabaye ne kululi abaaliwo bajjanga bajuyisa bitya bonna nga babukabuka ne mu bbanga osegera kati bali ludda tetuli mu buloka ali mu buloka oli sekigwa kyesiwati bamwitaani tetuli wali mu buloka ninga buli kimu yakisasula nga wekiri buli kimu sente tebazitwala muddamu naye kyenkugamba kyekituufu tewali kale tubireke nze nja kubaawo nekyemmanyi era sitina mugenda kumazanga kyemmanyi wano ku kyalo kino kyemmanyi kyenzaaliddwako kyenkuliddeko amazima ga Katonda mpozi nga muzange tukuba bulooka ne tulima ono nga wakikola ogenda kulabirako ono yagenda kusasula alina embuzi nalabye ng'olina embuzi n'ebijanjalo wali masikyo emitwalo 5 tegigenda kulema kale nze mbatunirawo nti nze nenseka losesi atoseka ki kale mulinga abanyumiramu ninga biseera ebimu ndabanga genda oyanike buloka mugenda kaaba twala essuubiryo genda oyanike buloka tugenze kuyimba nze nditwala music yakutte naye mmwe abaana bakuba omupiira wano ani gwe lero yabeka avuddeko wakiri mbwasambireko wali katawuni kawali puna bali ku kyayi wano wetukubire ekyayi kyaffe
mwabayimbi mukoma wano manya omukisa guze gezesa omukisa gwo gwe nawe nkimanyi oli wa church ebyo bikubira mu church kati church ogenda funa mu sente meka se wandabyeko ensonga ya music tebaako church tebaako kivulu kale mwe sibalabanga tugenda wali ne tukuba omuziki kale nze kambalinde munyumirwe kale nze wendi ku kyalo kale naye ojja tulaba era otulabye ogusemba otulabye ogusemba ate ne mukwano gwo ono sokolinde Sadati omumanyi Sadati omanyi bya mutuuse ono kyali wange tabayo kyaliwo kikyati ono wamalevu kikyati bajja gasalako kuluma ati lwaki kankusekeremu kawedde dda byatabuse ekintu kyoja kati nze siganye naye ate kiyinza kuleetamu obuzibu ndese muganda wange esule mu mwali kati kyenteesa kiri bwe kiti bwe kiba nga kigenda kusoboka bw'obanga mu wiiki emu osobola kufuna engeri gy'ofuna woogenda kubeera kale kankukirize wiiki emu yokka osobole okubeezaako wano nga bw'okolakolayoko ku bulimu wakiri ogenda mu kikuubo okole ebyo by'okolayo weebanga mu kikuubo temulimu munaye osobola kugenda ku maduuka eyo abantu bagenda eyo ne babawo ebintu ne batembeyo eyo mu kibuga ne basobola kufunayo ku sente ne basobola kwebeezaawo kati wiiki emu badde nsaba nkubeezeeko wano wiiki emu yokka bweti nawe osobole okweyiiya ng'omusajja ndowooza ekyo kinaakukolera olaba nzinyiza n'obutamala wano wiiki naye nze just badde njagala weesinziira olaki naye neyanziza muganda wange era nkulayira sijja kukuyisa bubi sijja kukola ki akaseera ako ekanaatuuka kayinza kubutatuuka na wiiki namba nze ngenda kukola ki ngenda kweyiiya fuba olabe nti mu wiiki eyo obeere nga weeyiiza kati omukazi bwagenda kukomerawo nga tetulina buzibu Mukuru kanyankole. Alo. Chechi. Wali bulungi. Nawe notuseeyo. Nzeyumva mu nimiro kiri bitya. Zambula bulungi. Wezi mweyo. naffe gwetyo kyonga wotulaba bloka wano olwala tugikuba Mwebale kutetenkanya. olwala n'ekire kyagala kuyita enkuba egatunye n'obubiika bwonna mumalirize. Gyebala emirimu. Gitwalaganye. Ebifini yangu naye tugezaako. Ngezaako akawogo toddiddeko. Akawogo ko kiri mu mateeka. Kyolina okulyako sooka ove kujambiya.
badde nkutemeddeko kano. Wacha. Oyagalako? Mbaye n'okutwala akanene. Nawe obimanyi. Oludde n'enjala ebadde yanumye edda. Kati gw'oli eyo. Naye ennaku zino okolerawa? Mbadde ndi mu busooli bwange eyo. Tunabumaliriza? Adde nvulimu nga mbukalakatamu nenfunayo ekiwogo. Enjala ng'enuma angamba kansooke ntimeketeko wano. Ng'otambula kati kyova ontuukako wano? Nentuukako kukubuuzaako. Eno munange njagala kukubaawo akasingi. Kuba kale ennaku nga bbiri awo singa oba toli bize waniza noonyambako ne tukulaakulako. Ko nange sagala kulaba omu. Oyagala lwakumeka? Just nga lwakusatu awo. Nze sibeera na buzibu nsobola okujja. Ogenda kujja tubukasuke nkanya netulaba. Ogenda kujja tubuteeko nnaku nga bbiri awo. Kibe nga kiwedde nawe ofune ku ssente kuba munange nange sagala kubeera nzekka. Naye ogaba mmeka? Gwe jangu tujja teesa naawe. Ya buloko obimanyi tebifuna nnyo. Tebifuna nnyo. Kawo kanga kalungi. Kalungi nnyo. Tekabadde kabi. Nange mbaddeawo nga neebowa. Ngamba owaye kankajjeeyo enjala ng'enuma nenkameketako. Olina mungi wandinguzizaayo nga wabbiri oba ng'okuze wano ze ne tufumba oyo ng'oze kukola. Kale mutonotono aliyo. Nsooka ebbiri ze oba ng'okomawo n'ojja naye. Kale nja kujja naye nga olunaku luli tetugenda okukolakolako ku bbulooka buli eri. Nja kuba nkubuulira n'ebigenda mu maaso kubaawo tuliwaawo kati ako n'okateekawo then kali akataka akawaliwali n'okajjawo awo tukapoote linanga obimanyi. Ate ekitegeeza zonna zino zizo. Zino zanga woziraba. Nga mumanyi okukola mulinga abanyankole baffe. Ate abanyankole mwasigaza Justin nga naye temukola. Abaana bakola. Omwana gonzala wa nga tukola. Kati kanyankole kankulire kuba kukola. Abaana tukola. Naye balegezaako. Era sente tuzinoonya na mutima ogwo. Ate tuzaagala. Mukole. Olaba kanyankole. Mbadde awo ne sensalira nga bali mu kunyumya. Nga engeri gye bafunyemu abazungu oba mu kitongole kuva mu United Kingdom babikyawo mu Canada. Kale zinange saabitegedde bulungi. Naye just mbuwaze oba kutumbula ebitone naye ng'ekikulu kiri kimu just baagala sente baze kutumbula ate baagala sente ganange byanso sinzalabiki just bali baffere benyina bawedde eni kweri abaana bange abo tebagenda kubabba. Nze kyendabye bali bagenda babba na mutima ogwo ate bagenda kuddawo bakaaba amazima. Mu butuufu okutwaliza wamu genda bagambe bagenda kubabba. Aye kati tebakkiriza kati kuliko oyo omuyimbi yakubeka audio kamu siganye negulowooza kyebaliko kye kituufu bakomewo tudde mu buluuka. Ekyo ni kinabagambye nagambye bajje tukube ebuluuka nadde ndi musubi lyange n'erisala bo bagambye bagenda kumpitako nga bankuba enfuufu bababye eddaabo. Nze kambalinde kyenkugamba oba banaamalako ni kanyankole nina kyesitegedde bulidde bagamba mbu Sadaati kale mbu alina ebyakozesa bitegedde bulungi ng'olina ky'omanyi ku Sadaati. Tokimanyi? Ate kye nkimanyi nkijjawo. Nange Sadaati yagenze n'afunisa omwana w'abaana oluuta. Omwana w'essomero kaweddemu. Sadaati oba okuyimba kwe kuba tumuko ogenda ne benda ku baana b'abanda ab'essomero. Mwana kyoyo. Wali awo omwana. Kati bagenda namusiba. Naye natera nkulaba Sadaati n'akaana kalika oba kanaani kanakyejo wansi eri wansi. Ngeyeko kennyini. Oyo tebamusibye. Oyo bagenda musiba. Kaweddemu. Ni Sadaati kiki? Kana kalinga kawadde kato. Nange bye bya Sadaati. Simanyi nakumanya. Kati obadde okimanyi tulina meeting. Ey'okukyalo. Tubadde tugenda ku kitawuliza awo kangulumira. Tugenda okubeera. Awo nkimanyi yakyemana ebeerawo buli lwa weekend. Ate fayina ebeerawo.
Esther. Kwegamba bw'obeera ku TV, bw'obeera akazannyo, tomanyi nakyo ekigenda mu maaso. Sikulimba kana akazannyo kanyuma nnyo. Omanyi bwenkonkonyawo ku mulyango wano naye nga tompulira. Okimanyi nti sikuwuliriddeko ddala. Nkonkonya emirundi ebiri. Tufudde. Ngenza okulaba nga togulawo nenyingira nga tondaba nentuula wano nga tondaba. Bannange. TV zatujjira. Nenga mwasibye mutyamu. Twasibye Ndi bulungi. Obusimu ako kaani wano. Kati wadda mukwata obwo obusimu obwalayisi. Owaayo eri yafa nange nenjivaako. Naye gweolina ssente tosobola kubeerawo kwata nabakwagala. Naye munaye tupatanya mpola. Karingitonde ako kampeerezi. Awula tosusa. Tovaayo. Duli kyanja kukakuweereza. Kigenda kitya? Emirimu mirungi mpozi. Naffe gye tuli. Oli wano ewo weeyagala. Ate nkole ki? Emirimu gigane n'emirembe gibule. Gyowa erinda. Ensonga za mikwano gyo bano. Sandra ne Rita. Nawuliddeko mu ŋŋambo nti baalwanye. Obimanyiiko? Mbimanyiiko kubanga era nze yabataasa naye nga womanyi. Abaana bo kyekibalwana kubanga mubadde ba mikwano okumala ebbanga ddene. Mubadde ba mikwano. Sandra abadde mukwano gwa Rita nga yabeera naye nga tumanyi abatamanyi badde balowooza sister wo wadde nga muyisanga muganda wo. Mbwe ensonga nze ensonga mbuza abasajja. Basajja? Mbu basajja. Kibaayagala ku musajja omu abantu babiri. Waayi. Mbu Rita ayagala ate bawasambe. Nako naawe. Ate Rita ayagala bawasambe. Rita yayagala bawa munne. Ate namwe abawala simanyi oba mwabaki. Kati gwe kyekiba kikwagaza bawa muno nga naffe wetuli. Ffe tuli babi kyogamba. Naffe tetuli babi. Naye lwaki tatayagala? Lwaki yesiba kubawoole? Bali be bamanyi n'ensonga zaabwe. Munaayina bisanze eyo ng'abantu babogerako nti baalwana ne beekuba ne beeyambula ne beerangira kino nekiri. Ate nze bwe nakiwudde ne ngamba abantu balimba kubanga engeri gye mweyagalamu nze sikikkiriza nti madde basobola nakuyomba n'onaku. Nze nkubuulire bali baalwana era nze yabataasa. Byowulira sibifu. Baalwana era nze yabataasa. Naye si ni Sandra okumusinga. Gwe lwaki Sandra aleeta oyo omuwala ate omulungi? Omanyi abakazi mulina ekizibu. Abakazi abana abafumu balina ekizibu kimu. Teyeetunula bwafaanana, teyeerongoosaako yadde. Naga n'aleeta akaana akawala akato n'akaleeta mu maka. Ko kakyalabika bulungi naye oliraba azadde abaana kalo tekazaalangako. Kati okaleeso kataddewo mbubeere nako. Olina omusajja ate gw'oluusi omusajja tomulabira. Omusajja oba osuubira akole. Sandra gwamusinga. Era gwamusinga yamanyi. Sandra naye ate oba luno lugambo simanyi. Ate batya. Nawuliddeko mugwali mu bintu bino mabega. Nze sibiriimu nako yadde. Sibiriimu. Rita ne Sandra be bamanyi obuvuyo bwabwe.
nze ogwange gwe nakola gwali gwa bataasa. nabuddeko eyo naye era nga mumanyi ebigambo simanyi oyo Esther yabatabula simanyi biki naye nga mumanyi emboozi z'abakazi bwe zibeera mulina obuntuntu bwamu obubatawaanya. Nedda sibiriimu. Okay. Bagaye Musandra ali lubuto. Si Sandra. Rita yali olubuto lwa bba wa Sandra. Tebabigamba. Ebintu bya nnimi otegeera. Bagamba mbu Rita ali lubuto lwa bba wa Sandra. Ate ge nafunye amala gagamba nti ne Sandra ali lubuto lw'omuntu omulala gwe batamanyi. Nkutegedde. Obadde tonaagatega nti Sandra yafuna akacapati. Tomanyi nti n'omusajja yavaayo ng'oli ku bikadde. Nkutidde. Esther, linda. Akacapati okamanyi? Kali akavubuka akama akasika capati nga kagira entuuyo. Empale zikomere. Munaye keko ke yafuna. Wakalabako? No, sikalabako just yakangamba mbu naye akaagala. Nze sikulimba nange nabaagaliza. Lindako. Kyogamba okikakasa nti Sandra ali lubuto lwako akafuka kacapati. Gwe oba kyekugamba tukitegeera butegeezi. Sandra ali lubuto lwako akacapati. Oba oyagala nkyogera emirundi emeka mukakasi ali lubuto lwako. Ate wamma ngambye olubuto nga sibitegeera. Juzi yankyalira ne tunyumyamu n'angamba akalenzi ke yafunye era ye wabbaawe yavuddeyo simanyi omwami yamulekedde oba abaana bikoze bitya yenyumiza bistori bingi ate lwaki sirimu entegefu kulabira Sandra nkulabye Esther nkulabyeko sokoleke nkulabyeko tubaniriza banyabo ne basiba mikwano gyange mwebale kujja era neyongera okubaniriza era basanyukiddeko. Tulina nga bwe nali nabagambako bavubuka bannange muli bakukyalo twemanyi nali ndi eyo newagira nkubira nantegeezaako ku mulamu oguliwo nga waliwo omukisa oguliwo nga gwakutumbula bitone eby'abaana katugezenge abasambi b'emipiira basanyi ba firimu abayimbi badansa bakomedian kino ekitongole kigenda tuyamba kyengezaako bagamba kati gwe omusambi w'omupiira oba omuyimbi kyawedde dda kyengezaako okugamba so mukwano gwange yankubira nangamba ku kyalo eyo wembeera funeyo abavubuka oba abawala abalina ebitone ange neŋŋamba sigenda kukotogera mikwano gyange era nayita mu bangi be nayogerako ne mbanyumizaako ku kiriwo abamu bakikkiriza abalala ne bakigaana kati mwabazze abakikkiriza mwatuuse dda era mugenda kikuba mukitegeera twakikubye dda kubanga kino ekitongole kirungi kirina ssente kyavudde mu America ne mu China naye nga kirina baofiisa wano mu Kampala mu kibuga so kati weebali era tugenda kwaniriza ku mukulu
oba gavana avudde mu kitongole ekyo atugambe ebiriwo kubanga nze no banteekayo ng'omukubiriza oba anoonya mobilization akubiriza abantu. So leka tumwanirize tumukubireko obugalo nga bwe tumwaniriza ate atuwe n'omukisa gwaleese. Tukwaniriza nnyabo abantu bewaŋŋamba era baabano. Sanyisa bala abasebo ne banyabo. Mbadde nsaba tusooke n'okweyanjula. Amanya sigajjukira bulungi ngeri gye tuli abantu bangi. Kansooke nange bampita Namukwaya. Nze bampita Anet. Banaye nze bampita Susan. Nze bampita Sadat. Nze bampita Senoga. Nze Seeki. Amanya Sensalira nanyini ddiiro. Kakati bannange mwebale kujja. Kansuubire omukulu ono yabayitiddemukko kino ekigundi nga bwe kigenda okutambula. Nga sinneeyongerayo waliwo omuntu yenna ng'alina ekibuuzo ayagala okumanya ku ebyo yabayitiddemu. Nina ekibuuzo. Genda maaso ssebo. Omwami oyo yatugambye nti ayinayo kampani oba gy'alimu. Kituufu. Yatugambye nti eva bweru. Ne kampani eyo sagitegedde bulungi. Kigenda kuddibwamu. Kituufu nange mbadde saabitegedde bulungi kampani eri etya batunyonyole. Wela buli kimu kigenda kuddibwamu. Ate bwe ndaba nga alina ekibuuzo. Nze kale ngeri gye bampitiddemu zinabyagadde. Kuba olwedde n'okusasula namaliriza dda sente nazimuwadde. Nze nabyagadde. Madam, omusajja ono byatugambye yabitugambye tubitegeera. Naye nze nyinamu like manyi bantu bangi bajja muneeno nga bagamba they have oba plan oba balina ki. Aye ne bituuka ne bigootaana. Kati in case ffe tusasula ne bigootaana ezaffe ozituddiza oba like biba biwedde kuba ffe ntulaba naffe tuli bavubuka tweyiiya sente za kuyiiya in case kigaanye ffe akaffe okatuddiza oba. Okay, kati mukulu Sadat ekibuuzo kyo kiri nti tewabitegedde oyagala kunnyonnyola bulungi kibadde bategeeza si kyo? Kakati ffe tusangibwa Kampala, kampani bagiyita LG ekwasaganya ku talents ez'abavubuka. Lunaku lumu nange nali ndi awo n'enjigwako nga bw'omumanyi nzaalibwa muno mu Mubende mwenkulidde. Twali ffenna n'omukulu ono Sensa era twasoma ffenna. Kati bwe nabadde ndi awo nengwa ku kikampani ekyo kinene. Nengamba naye lwaki sigendako ku kyalo? Ne nnoonya ku bannange bwe twakola ki? Bwe twayiribanga bwe twazirunda nga saagala kale bayisaako omukisa ogwo kitegeera. Ate munnaffe ono ku ssomero yali yeekubyanga nnyo emizimu. Buli kyakwata asobola n'okukwata kyoka wadde asita n'atandika okuyimba. Oba kitegeera kati nga ndaba waliyo talent ku kyalo. Kati nengamba ye lwaki sigenda ewaffe? Nempita mu baana abo ne batumbula ki? Ebitone byabwe. Ogwo omukisa nga ndaba gw'amaanyi. Wabula kyesimanyi ku sayidi yammwe oba mukisa oba si mukisa. Ekizimbe kwe tuli bakiyita Dew Plaza. Bakiyita Dew Plaza, shop number 34. Kati nange nasazeewo nzije eno tukoleyo ka branch. Kati bano abazungu in case bana babazze bajja baleeta n'eno basobole obbayitamu. Ekyoyina okumanya oba kyemulina okumanya mwenna abali wano in case nga oli perfectinze mu kintu kyo kye tugenda okutrainingamu ogenda straight abroad. Simanyi wa mwina ne passport mmwe sibitegeera. Simanyi mwina passport. Tugenda straight abroad. Oli muyimbi ogenda kuyimba na bano ba Lily Baby ogenda kuyimba na bano ba kugamba nindekani. Oli muzinyi. Tuyagala kuzindako mu video ya Chris Brown oba ya Justin Bieber. Ki kyotalaba? Olwakuba nti saa zino saayise na
kintu kyonna kisobola balaga nti tuba naabo koze ebifaananyi bibeerayo oba okitegeera naliise nabyo oli kimusambi wa mupiira oyagala sambira mu Manchester United Liverpool timu eziriko oba okitegeera naye kati bwendabanga waneeno mubende yabadde ekyali wansi mu katundu kaffe kano kuba nze banzaala wansi wano lwakuba nti kale muzeeyi wange yajja n'atunda n'alekawo we batuziikaye kati tujja buzze eno besides that naguzeyo n'akataka ate nga mbijja mu bino omwafe bintu by'amaanyi birimu gundi oba kitegeera kino kyawedde kyekituufu ekibuuzo kyo ndowooza nkikwasaganyiza simanyi oba okiwulire kimu kyenkugamba kati mwana muwala Susan senga bino ebintu bibadde bya kifere sandize ku kyalo kwenzaalibwa nzaalibwa kuno nkulidde kuno nsomedde kuno wabula kyesinza kukola ate kufumbirwa kuno naye lwakubeera mba mpitaayitayo kati bano mba mbazaala w'abakono kati osobola okulinnya ennyonyi n'okomawo ate n'ojja kuno omusajja tekisoboka kati kyolina okumanya tebisobola kubanga bya kifere kuba banzaala awo we batuziika ate ninayo n'ettaka mu bufunze ndi mutuuze wa kuno njagaliza bavubuka bannange tukole ekintu kino kiyitemu Richi. Tebakuyigiza mpisa ewako. Empisa kiki? Tutudde bali mukowera programu ezituyisa oyimuko. Ebyo ebitayamba byotugamba. Biyamba gwe seeki. Pozaga kubeera mu mannyago ga seeki ganago omukyalo. Leero gwe. Kati gwedda batudde boogera bintu bigenda maaso oyimuko oba kikibuzibu ki? Kati kipya kye kiri awo. Tolabanga baleese bituyamba. Oba tolaba towunyiriza. Seeki njagala ozibuka amaaso oddemu ku bwongo obutegeera omukazi aleese programu ali tutwala tulina gye tulaga. Tuva mu kalo tulina we tugenda tegwoyimuka bw'ojjo kino kye tulumira kino kye twagala bwe tukyoganga ngo kino tokyagala kyogamba nawakiriza eyo talenti oyo olina talenti osamba omupiira omukazi azza tutwala bweru ogamba manya kize nakkiriza owuliriza ze kankunyonyole ojjuka ebyaliwo wali emabega omwali yajja wali n'atukamulamu ssente naziwayo na mutima ogwo anti omubiri byagenda kakino kipya kyekiriko leka tugezese omukisa we gujja toguleka genda tesogezako nebigaana bugaanyi kyogamba weesiza oyo sensalire oyo mulaba anti wulira sensalire naye kati omukazi naye yejjidde byali bya kifere shega wali omulabawo nga bo bakifere naye omukazi omulaba ayogera kituufu tulina ovaako wano naffe tugende tulinnyo ne tukoma wano nga bonna batuyaayaanira bwetwagala kufukaamirira nojja ne bagamba wuyo sekyayingiddewo oyinza nokyusa kulinnya wuliriza kyoba okola kiri kimu inze sigenda kkiriza ebyokunimba banimba byaggwa kati ku luno mbiganye anti kati raba ekibi abanakyaloze mwansobera oba mwabaki bwoli mu tawuni nkubuulire bakuleese waneeno olina kukola ki olina kukkiriza waba bali bajja ne batulimba ekyo kiga amatawe gaye kakyogamba ogakaabira omuntu wafe osula ku malaalo ekyo kireke kigende kati then omukisa guze tukozese guno osanga mukama atemye pulaani wano wetugenda oyitira wuliriza nze kuba buloka sente zange zona zijja mumogo ate kati gwe ogenda lemera mu buloka zo mugenda ofiira tukuba omupiira naye nga obimanyi kati nga tusamba wano ku kyalo tukuba akapiira siganye okola loosi naye okigumira anti labayo taatawo yali akuba buloka muganda wo mukulu akuba buloka gwe okuba buloka temugaza fiira mu buloka mwenna n'okimanyi tebagenda babba tebagenda tubba tebasobola tubba gwe nzikiriza kale gendera ku nzo abo batugamba kituufu naawe ekiri tuyitawo gwe tolaba toli wekka ekisooka bagamba akatiro kakukwata mu liiso kitegeeza ki zibuka amaaso tewali naye era omukisa we gujja omulala ogezaako si gwe wekka kirimu kyogamba baganye tebaliiyo gye bali naye gwe tewaganye kyova olaba osobodde n'okujja n'owulira bye boogera anti ze naze nkakase manye ekituufu ekiriwo kati olaba kasita obwavu bwaba bwayingira ewamwe bubaziba n'amaaso n'amatu
kati gwe buloko olaba gwe mulimu naye maanyi olina okukola ekintu ekyetaagisiza okigenda mu maaso. Okimanyi nti mu buloka angikuba ate n'enjonyimizaamu. Eno pulani ekutukirawo buloka egenda kutwala ebweru olinnya ennyonyi. Nze nalabye. Ewa mwani yali alinnye ku nnyonyi. Kyogamba nawe yagala kulinnya ku nnyonyi. Tulina ogenda. Igwe. Bali bazungu. Kati kankunyonyole kino. Oshegeera. Esther teyandibadde gwe for sure. Ate nakoze ki? Esther twali tulina okugenda naawe. Naye nengenda notankubirako yadde n'akasimu. Esther toli mwangu. Toyogera. Kati senga nafuniddeyo obuzibu. Tekisoboka. Kiki ekitasoboka? Buli omu yandisappointinze. Tosobola kikkiriza. Buli gwe nakola naye program yandisappointinze. Naye anyway, thank God. Mwena mwandisappointinze but navuddeyoko n'ezange. Wabadde wanyuma. Era nze I had fun. Sitoma ode temwazze. Kuchoino omanya when nagenze wenti. Those people were welcoming. Bampadde ka warm welcome. Aha. Tofaayo lwala tujja genda. Sifaayo. Naye gwe okimanya omuntu atafaayo abeera musiru. Si kyeŋŋambye. Si kyeŋŋambye. Just ŋŋambye bugambye tofaayo tujja kukola ki tujja genda. Anyway, kyonna kye kiri. Already kyawedde. Tewali kyapuzi. Maka omulabako? Maka namulabako wali eri ku bbuuli w'abeera. Wayiseewo bbanga ki? Tewayiseewo nnaku nnyingi. Okimanyi Maka nakwata ssente n'enzimuwa. Nga bwe twali tukoze programu yonna. Kwazi yaŋŋamba nze ogenda sisobola genda paka nga mpaddeko ki deposit. N'abaana be yali aŋŋambye bennyini teyabanga. Nenkwata akakadde kange kamu nenkamukwasa mu Maka naye nanniiba. Bannange. Esther noonya Maka mpe ssente zange. Nze Maka mulabyeko awo ng'azannya puulu naye kati sinza kulimba nti oba naddamu ne mulaba. Naye oba osanga we naddamu ne mulaba nja kukubirako. Kasita ennamba yongiyinza. Nze gambe noonya Maka. Oba mulamu, oba mufu, oba mulwadde, oba akola ki noonya Maka. Ngamanyi akakadde ka ssente kye kategeeza. Kamanyi. Olaba 10 gye gikubulako kamanyi. Ne oluba 10 bwe luti nga balukunyaza owulira ng'ofa. Olwo akakadde. Naye Maka yatuukidde ddala ku sseeri okubbawo ebityo. Nze simanyi kozi olunaku lwatuuka naswitchinga office ye. Teyaŋŋamba ayagala kuyiga buyaayi. Buyaayi oba olwedde muyaayi. Abasajja bo baatubba ekyamazima kuba akabanga kayise. Bakyali abo baatubba. Basajja kati baatuwa ennamba z'essimu. Kyokka kati ogikubako ekulaga mutebanga na mu ssimu. Kituufu teriiko. Ne ofisi gye baatugamba kati nabo baterekamu manda. Gwe tonayitawo wali olabewo? Sinaatuukayo. Akugamba yakoowa. Wali baterekamu amanda kati mulimu kati stowa y'amanda. Olowooza tebaatubba? Baatubba. Kati tulina okunoonya n'ogundi ono. Sensa.
nange mpulira essanyu. Aha, yino kamukubire. Ye nga takwata. Hello. Oli otya mukwano? Bannange ndi bulungi. Mpozi mweyo. Munnange nkukubidde essimu eno nga nnyina kye njagala okugamba. Kaakati atolooza munnange tebyakoze. Byakoze. Kituufu waŋŋamba n'oŋŋamba bijja kukola naye nga nze sibikkiriza naye kyamazima byakoze. Munnange atolooza tebalwanye. Balwanye ne beekuba ate kyewuunyisa nze yabataasizza. Nze yabataasizza. Naye mukazi gwe oyina amagezi. Oba wagajjawa oba ani yagakusomesa? Naye nze nkubuulira nga we waŋŋambye. Anti waŋŋambye naye kulayirira ag'amaka nnyina okugatuulamu kakibeere ki? Kubanga byute yange yeemalirira. Nnyina okubeera Mrs and Mrs ayagala tayagala. Ekyo ekikazi kirina okugafuluma. Ate abataka banaye mujje baleko muli bulungi. Abaana bato mugende muzanye. Wata kumuno ku mukono mugende muzanye. Nga muze musana. Mujje mpulireko waneno basebo. Sana mukaraba. Nga muli bulala nga mujide musana ate. Embeera eri etya? Muli bulungi. Abeeka bali bulungi. Mugamba mutya? Obuzibu buliwo. Omanyi kati kiri ekitongole kye baali batugamba kati bafunyeemu kale n'engeri y'obutakkiriziganya kale obutakkaanya nabo abakubidde mumatu kati twagenza kiraba bulungi. Twayiseewo ebbanga tetwasasula ssente kyokka ate tetulaba kigenda. Anti naffe mutusanze wano eno ne Anet twali bemugambyemukko ne mugamba pulaani nga twasasula nga tebatuyita. Kuba bannaye tugenda mu mwezi mulala tugenda mu ebiri omukazi nga talabikanga n'oli omusajja sikyamulaba. Twakubira kasimu. Amasimu gabe tegaliiko. Bannange mulimba tegaliiko. zonna teziriiko. Tewali. Kyokka nange ekintu kyo mbadde nkirowooza. Neŋŋamba mukazi wano yajjanga kumukumu wano ng'atukola ki? Ng'atugamba ebintu ebyo nga tetulina kumuwa ssente era ng'ajjanga atusaba ssente nga buli lunaku ajja. Naye okuva we twamuwa ssente gugulo tugenda mu myezi ebiri talabikanga. N'oli omusajja manya ani supervisor manya biki naye tetumulaba. Namanyi tugendeko wa ssente. Naye oba tugendeyo. Tugendeyo. Ne kweri gyali. Tujja musanga. Naye wanga baatunyigayo esinga tetumanyi.
ne bannaye nate ekikazi ekyo kyali kirabika ng'ekyamazima ekikazi bane nga kyayegonza nga kyesesa bannaye naye oba tugendeyo kwenya akasajja ako tunaakasangayo tugende tujja kasanga mumanyiyo bulungi wabanga tali awo like mumanyi wabanga tali waka atera kubeerako nga wano oba wali tajja kubula ayinza oba mukasooli tugendeyo kasooke nange mala okuggala ennyumba eyo Sebo, owaayo oliwa emutali ayinza kubaawo wala ndabye alingiza no mu kiyungu ndabye alingiza Sebo toyangiza mukama wange kati Sebo nti oyagala tukuba Sebo simanyi oyagala kulwana abadde Sebo Sente zaffe zetwagala zanaba fizi ako kanchikuba mukatonoze kiteeka muwanulindeko omukazi aliwa sente ziruddawo musooke mulindeko kyamanirindako balaba baneeno batuuze akukyala bampa sente zaabwe ez'okwewandiisa sensayangako mukwano gwaffe tukwesiga genda maaso banabana waliwo ekitongole ekyaliwo watunyumizanga nze ne mbagamba omukazi aliruddawa naye kansooke mbanyonyola olina mitotanye oyo Invest
Omusibe. Ogenda polisi. Bagala sente za pewa. Aleta. Akuka. Bagala sente.